Wadda nawe wadda alingoyo okumanyira sako mawo waliwo ebintu byakunawe byakati tereza funayo oluzungu lonna lwomanyi gatta kati ndi serious ndi kakyala ova wakusajja ova omwenza mukulya amaaso gonna gamyusa nabamaaso egakumyusa ate kumanyi olwomyuka amaaso olina kyogambye. Why? Don't be stupid. You can smell a mouth. Why? What's wrong with you? You didn't rush. Open your mouth one fucking time again and show you. Sit down, gentlemen. Mama, let me in the mood. Sit down, gentlemen. One more fucking time. He said that you smell the mouth one more fucking time. You smell the mouth one more fucking time, baby. What you want to let me say? Now, what got to go on? Let me say. Mama, but then Sabon, which got over fucking mouth. Buying 28 in the woman. Chileke chitoke Sikazamu transport cards. Sorry, no try to talk back. No service. Badanya abaganda kawo. Gen back. They are the no service. Everybody mama, talk to children. Thank you so much. We were doing something, but there was some kind of rainfall, something like water. Thank you so much. Sorry. Kasoti naba tulina akayanja kakabaka abanyango lwakitewe kungana nemufuna bakasi ngamusanga nemufuna akayanja kabanyankole akayanja kabanyankole yo afakire mouth sene yakuwadde zikwabazo kuwemuza nekakwenda akawera mbaba nzigamu mbaza beka oyakuwadde ekyebirimo obwenza buli musajja gwe masena kumanyira bakwadde ekyebiri atouba mwana lemerako wabwenza bukuli ozuziza kitundu ekyo ogenda kikabakuza kiwadde omunosita mukube ekigambo kimu n'oliga gwenayote ebigambo mutwala omulaba ye naddamu ekigambo asibikama nabo omutwe ni tebe kituwe kyonna kituna tebe ebiiso mwalutotototegere agira akasaba akafirika muserusi nawe kyebine kyonna ebikatebe negakijja nabwatuna kuba mumwaka wana byonna bikkala Tulaba olukofiira lwalukofiira watalimenabagalabira bwenna kategereka obusira bukuli omanira muleka kakati abantu bano bala Maulana balirake teri kizibu ngakera ku makya kiro kyewedere sawa munana kubeera ku boda zaffe kiro netulagirira abanyankole roodi gyeziri Jekyo tubera omuganda alagirira omuganda akulagirira lodi neba maliro 5 jangu kusana olina akazi muva ku show yale iki olonze kubo mama kunazira ulelandi nikizira funa akakyala okoko Lebu mutwalwa Reign chekeleza mutwalwa na nyirira eba nanga abanyango nina kabanyango kubirengaleza basiruko muri balungi lero sisangule kunawo yosina asinga abatesho n'abaguru bali ku kijana abanyani jamunze yakaleta ngenda nono wesa wala madenya kati ya boda tukole ndo kazi aho nikuba boda jango sana vai katuka kushiro yeba lisho munonya lodi munonya lodi nedda no nyama na pakizo wali ngana fito uwa wali yiteli kintu
sino ya roji. Unonyaji. Kubuziza akali. Dekani ndakona munonyaji. Yogera amazima nawo. Wala bya kunywa. Eyuteri duka. Karagira roji. Nyagala karagira roji. Era nzigenga nonya roji. Kale. Jeba nsi. Kale sebuna jeba. Manya kwa kasuze. Manya kuna jawa woye bisulo. Bisulo. Guest house. Watu wanzo suwa ko. Kaze roji. Roji. Kiri roji. Mukiwoko ekyo kiramu owetookyo olengadda ku kono kuliko amakubo abiri waliwo eridda eri n'eridda eri okwata eridda eri obuze eno okwata eridda eno wansukukirawo waliwo ka guest house baganda balagirira muganda akulagirira yakwasanga omulugwana osanga webale obusulo ononyasi ebisulo guest house obusulo ebisulo obusulo what is obusulo guest house guest house. Nose. Guest house, guest. That is station nose. Muno ni awa kwekola. Asifu ya kukola vya musibu. That one is your wife. Yes, you I'm packing back. Guest house. Guest house. Double room or single room. Single, never single. When you want to bed. Yogera emulina sekenda ubadde kirikanda guest house. Guest house. Mwagala sisengemu. Webako tumuleni katumuleni. Eri kukola ya musiru. Oyagala esiko okusula. Esilunzi. Ekirungi. Okay. I am new here. I came yesterday. Basabwe ne banyabo kitalo nnyo ekyokuviibwako geno buli kimu gye twabadde twakukubaze tugera sirikiriramu eddakiika emu ya geno eddakiika endala yakuviirwako kwini wa Bungereza n'eddakiika esembayo yankima kalimpa yankima yalimpa etasobola kulabika Sebo Maulana kwa mawulire nti abantu baafa bamirundi egi twali bakaviibwako geno ne tuviibwako ne kwini naye abantu ab'enjawulo Sebo omuko bakuba amasimu ku rediyo abo baba abasiru abo zimbaza nimulodi ezo omanyi tebali ku Galaxy eddogo liri ku Galaxy ojjukira bye bansindikira ku WhatsApp nekugamba nja kukufuna Sebo kasozi rediyo ez'enjawulo nga Galaxy zatandise omuze omuntu bwafa bakubata amasimu nagayogera ku kwini wali omumanyiko ki wamuwulirako ki yogera ku geno omujjukirako ki wali omumanyiko ki tugende ku Galaxy FM tuweeyo akatebe nimulodi akatebe kotulako tuwe ku laptop batugambye akwatwe kivu okomwana onogokomwana leijyaekire yaleero 29 ekibuzi kya 29 leero saa 29 kati fe abatono temusobola okututegekerayo ekyasatu ekyanga 3 weereza Galaxy FM 100.2 Galaxy FM zina ani aweereza ndi mulodi weereza nkuba ku Galaxy okuteeza kujja kwini sina yanjira kwegulamu okuba amasimu ali amatadde amasimu ogenda kuteesa ku kwini ani aligambi nekeno ani okoboirwa rediyo sendibuda mu rediyo kwana kududulodanajakirodimulo unukasuku obadde okuba ku rediyo sindikuddembe kyenda kamuzanya ndebefemu sindire muzima nabala bategeeza babala kuwuliriza mupira mukulago ukokolagawo zenkyusa
Kinana mara kuingiza kinana chapa safari ndio Uganda mpaka namaliza mara kuuliza tuloma neza chapa suzi ni kwa sina yagera kukwina nayo yagera kwa masimu itaona site koze singa byala kama Kinana mara kuingiza tano Super FM walido mwereza wa mulungi Semati Zechusa Aisha kama radio jangala nyo Awachoma bali kulaba kukede TV akatani kufufu tuli kumauli agakwina tulabona okuba esimu katali kufufu Mwana bage tali kufufu kitana nyo ekya kwini era mafide ga ile yaka chenda mukaga ebyo bukulu Basa wamanya tuchisiza mtu kwenza kugana kaliko mfufaga wiki Erako unako lwalero Nonako lwa evidence enjawulo tugenda kukwatesa kumawulire nga tuyimpolovinga abantu abalisairizeeyo ngenda kuba kukweseza studio kwini afuna kulaka kira muganda naye twagala okumanya obadde omumanyiko kyoto omanyi ngani era wamulabako gaze mu Uganda oba tiwamulabako kale esinga studio 0744 9122294 ngenda kubanga mukuba amasimu mubeere nga mwogerako naffe tubeere nga abatulaba tukizudde muyinza obutakuba masimu So tusazeewo nga Bukedde TV katugende abantu gye bali bogereko naffe tulabe kiki kyebagambako kubanga ebyuma by'obusungu byekyali essaawa yonna biyentakuba so n'obwekyo Bukedde TV tusazeewo ne tugyayo kamera zaffe era katugende mu bantu tubabuuze kiki kye balamanyi tuli waneeno ku show eyabeiki era nga tulina omwami gwe tusanze waneeno gye balusebe oli ayivu ku Bukedde TV Basaba bajja okusenya Bukedde TV katufune omulala ali ku Bukedde TV naye tumubuuze kiki kyalowooza ku Queen omanye ensonga Queen zatambudde nnyo era zaabadde yenzo oli gwe wayiseeko wakakuza ebibi sijja kuteesa njagala obeereze weeteeseze musinkwe sinkuba siteesa yakutegeera enseemu kale kanzire ku Galaxy nebondayo ku CBS nebonda wasinkuba kale kanzire ku Galaxy bwe bwamanyi bwe bwamanyi nze siriwo weereza nnyo 10 kasisa yagadde babuuzaako sirina budde ogenda bonaabona n'abakubi amawasa ag'enjawulo gakola ki? Okolomongo Peterson from Teso. Yes, Okolomongo, how are you? How's the way? The people of Teso are in the deep sorrow of the days of India Bungeleza. All of us are in deep sorrow. We are so in the sorrow. Yes. But I want in the days of the Queen of Bungeleza. Yes. To be an example and a lesson to the following Ugandans. Okay. Number one. Yes. Enanga. Enanga. Yes. Where you are Enanga. Yes. Do what you want. Lie as you want. Follow the Lord Akamuniene. Yes. But one day Ugandans will say Enanga rest in peace. Another one. Another one. Let the days of Queen. Yes. They are an example and a lesson to your ab'ebitiibwa twagala bategeeza temusukka eno leediyo eyizibwa abantu bangi kale katukwate omuwuliza ddala kalusinga balo ani oli yes it should be a lesson to your bannange abange you dare switch off that phone one more time. If you call yourself a man, switch it off one time. ani oli If something is too late, as you talk about it. I say the president, listen. You're listening.
esimu eno esembayo tubelenga tukala program akusinga balo are you Uganda or why you are not Uganda? What we are seeing is what you are seeing. Anyolo. First he said what we are seeing is what you are seeing. What you are seeing is what I'm seeing. Okolomongo flotation. Just leave me, I said. Simuza. Unaila kaka tona kati mumaze. Akusinga balo. Ina kisimu eboge. Kwata mukwasi. Chusindala imasaba lwanya mvude kulaingeyo katugende kulaini katose ya laika ya televise ngosa ya laika alikusimu njagala kose kangwa ya laika alishika balo oba wali you tell Uganda is aniolo okolomongo unaila kaka tonda kati yo mazideta mala alishika balo baba yes baba baba yo misamina koboko bachi obuna mukalamu ayo naivulungo okubaidinda yesebo baba basoka banafi wabwino mchimanyi olwokubiba kubwini wa Mungereza kitufu baba mawulire gakutambula ebisoga muki atukomenti kubwini wa Mungereza abaire nakadagala k'obulamu kabairaniwanga vaawo ng'anywako abadde anywangako akasanikira kalala nasigalanga bulamu yawangala emyaka 10 96 ng'anywayo kabunawangala 10 emyaka 10 wananga kirungi baba ekiri kwena kuwaza abasoga nesebo batukomenti akadagala k'obulamu kabairaniwanga nesebo bakabonyeko mu State House bakabonyeko kalina gulu baba olamu yayo waka batukomenti akadagala k'obulamu Museveni akanywako omusandikira 7 mu 2 ate kitundu ekibadde kisigaddemu akiwa Muhoozi yayo. Thank you so much.